Ate omulabirizi owe Namirembe Right Reverend Wilberforce Kyoluwalira asabye abakristaayo obuteebalira ebabanga bakola mirimu gya Katonda. Abadde ku kkanisa ya All Saints Manyangwa mu kukuza emyaka 10 bukya ezimbibwa n'okugulawo ekkanisa empya. Omulabirizi w'Namirembe Wilberforce Kyoluwalira awerekeddwako mukyala we Faith Luwalira okweta mu kusaba okwebaza Katonda w'ekkanisa Manyangwa okweza emyaka 12 n'okugulawo empya egenda okutuuza abantu abasoba mu 200. Asoose kugulawo nnyumba y'omusumba Joshua Mugoda n'okulambula pulojekiti ezikolebwa ku kkanisa eno ng'atuuseeko ne mu Sunday School. Oluvannyuma aguddewo ekkanisa empya wakati mu ssanyu okuva mu bakristaayo era nga wano wabaddewo olusiisira lw'ebyolamu ng'abakristaayo bakeberedde endwadde ezitali zimu. Okusaba kwetabiddwamu Ssaabadinkoni w'Egayaza Dansan Kiwanuka Mazinga, omusumba Mugoda w'e Manyangwa, omukubiriza Geoffrey Kulubya n'abalala. Mu kubuulira Luwalira akuutidde abakristaayo okubeera abamalirivu mu buli kye bakola nga balabira ku mugenzi Sapolo Kaggwa yakola ekinene okulaba ng'ekkanisa eno emaze emyaka 12 ezimbibwa. Ate omulabizi w'Namirembe yawumula Samuel Balagadde Ssekadde avumiridde omulugube amalala n'obujozi ebisusse mu bakulembeze ensangi zino. Abadde akulembeddemu okusaba kkanisa ya St. Stephen's Church of Uganda e Luzira kwateereddeko abaana 188 emikono. Ssekadde era yennyamidde olw'ebikolwa ebyakalogo kalenzi ebisusse mu bakristaayo. Ssaabadinkoni w'e Luzira Kanoni Moses Banja asimye abazadde abaleese abaana abasiddwako emikono n'abasaba okwongera okubalambika obulungi. Ne tukungula ng'obusumba buno bw'e Luzira. Mu basiddwako emikono kwe kubadde ne Brian Kyagaba mutabani w'omusonsi w'amawulire ku Bukedde Fama, Lady Embuutikizi Ronald Ssebutiko Muva Nakasongola eyeebazza Katonda olw'obuwanguzi bw'atuuseeko. Tafaali ddene mu bulamu bwabwe era manyi kijja kukola kyamaanyi okwongera okubanyweza okukkiriza kwabwe. Atakulira abakyala abakulisaayo mu Busaabadinkoni bw'e Kazo Janet Mary Kigongo yennyamidde olw'abantu abaweddemu ensangi zino omuli abakulisaayo abaatwala Ssaabalabizi mu mbuga z'amateeka, abakaba banja ebintu ku buko n'ebirala. Bino byogeredde ku kkanisa ya St. John's ekiwatule abakyala mu busumba bw'ekira gye bakuŋŋaanidde okukuza olunaku lw'omuyima waabwe Mariamu okulembeddwamu omusumba w'obusumba buno Reverend Feso Kalungi. Omukolo guno waliwo n'abakyala abeegasse ku kibiina kyabwe ekya CWF abasobe mu 13 okusinza ku ssente bw'ekibiina kino ekira Mebo Ssekiwano Kizito. Era ye njawulo n'okwenyumiriza n'ebyetutunuulidde ennyo mu lunaku olwaleero. Ye omusumba John Laurent Sali owa Jubilee Christian Life Church Mbuya asabye President ne gavumenti amaanyi okugamalira mu kulwanyisa enguzi nga engeri yokka Uganda gy'esobola okuziba eddibu lya World Bank olw'okugaana okuddamu okutuwola ensimbi. Njagala kubiriza abantu bonna abali mu ofiises ez'obuvunaanyizibwa mbasaba nti Kristo lekadde mu mitima gyammwe. Abyogeredde mu lukuŋŋaano lwe baatumye Breaking the Yoke Mbuya nga batambulidde ku mulamwa ogw'okusabira bannayuganda abaweddemu essuubi. Abalina ebintu bibatawaanya ebikutta obulamu bwabwe, famire zaabwe, emirimu, Katonda agenda kubanga abasumula. Tukyagenda mu maaso n'amawulire agabutikidde. Bukedde TV ne Urban TV Koole katudde mutuumulemu eddakiika ntono nnyo okuva kati.